siba ne bwenfa kati essaawa eno siba yabanzise ne ku mbeera gye ndimu yonna siba yagintuusizaako. Siba kyewankoze, siba kyewankoze. Mukama yaba akusasula mukazi gwe era nenfa kati obwana bwange ne busigala awo. Siba gw'obunzise. Nkoze akatambi kano nga nva nga ndi mulwadde, badde banzija mu ddwaliro wano naye nga obulamu bwange tebweyagala okuva ku lunaku emabegako gye buwuddeko. Twabadde mu lukiiko lw'abayimbi nga ngezaako okwogera ebituluma ng'abayimbi ku lwa UPRS. Omukyala gwe bayita Siba n'antaakinga alagira abasirikale banfulumye n'abayimbi singa saabadde mu lukiiko singa saabadde mu bayimbi ndowooza baali badde banzise. Kale nafuna ataaka, sukaali n'alinnya kuva olwo ne puleesha n'erinnya bubi nnyo. Kale era kati obulwadde bwe ndimu njagadde njogere buyinza okukyenkya nenvaawo nga soogedde ne baga omusala teyayogera. Obulumi bwe ndimu n'okuba nga ondaba byonna byavudde ku Siba ne bwenfa kati Siba yabanzise. Siba yanzita olw'okuba nga nayogera ku UPRS. UPRS etubbidde ebbanga myaka 30. Buli saa UPRS evaawo ne baleeta abantu abo ne batubba ne bagenda, baleeta Bawasula ne batubba, ne baleeta abalala Luyuzi ne batugamba nabo ne batubba ne bagenda. Kati baleese abalala nabadde nkyogerako. Siba nampalalira kubanga be bali mu buyinza. Siba nompalalira nontuusa ku bulumi kati bwendika essaawa eno. Naye ng'okuyimba tukumazeemu ebbanga, naffe bw'olaba tukoleredde ekisaawe kino mukazi gwe era nenfa kati obwana bwange ne busigala awo. Siba gw'obunzise.